Kitalo affiridewo Saudi Arabia bibino mbikuletedde ebya Juma ate nga n'omwana muwala Madina si birungi n'ebirala bingi nnyo mbirina maaso awo. Kadama wenna Kadama wetaaga kuwuliriza bino ebintu era nga bwe nkola yafano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba kampeleka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna yandagadde kumanya kweno information naddala aba team Abu Dhabi team Saudi Arabia ne team Dubai mwetagira ddala okusharing eno information etukiri ddala omuntu ye abantu abo bennyini bekino okutuukako ya nga nyongera okuddukiza go wenna nga olina ebizibu hajimiti akuddukiza go wenna nga olina ebizibu namba ye eri awesembera 15 mu inboxing ye mulombi wedu atakozesa kikolwa kya kilogo kyonna osobola mu inboxing nabeera nga kuyamba mu bizibu byonna by'olina. Kale katuyongereyo n'amawulire gaffe aga leero. Omwana mulenzi amanyikiddwa nga Lubega Paul okusinziira wali eri Abu Dhabi amaze kati myezi n'emyezi mu ddwaliro wali ku Cleveland Clinic Abu Dhabi. Ono mulenzi nga yafuna stroke naye nga we yafuna stroke mundoza mwina mukimanyi bulungi tino ofuna stroke bwe kufuna kale obeerawo nga tosobola tambula bulungi obeerawo nga weerabira memories ezimu biki katono omulenzi abadde Abu Dhabi ali mu clinic emanyikiddwa nga Cleveland Clinic yafuna stroke naye nga ate we yafuna stroke eyo yagwa wansi bali bamubba information ye babba esimu ye bamubbako ebisinga kati sawa zineno oyo mulenzi ali mu ddwaliro eryo nkugambye Cleveland Clinic wali Abu Dhabi anoonya family ye ago wenna nga osobola kubanga omumanya mwena muteeka wano ekifaananyi ky'endowooza mwena mumulaba ng'omanyi family ye bambi amanyikiddwa nga Lubegan Paul osobola okuinboxinga ku namba ziri awo wansi wano inboxinga nze kennyini nembeera nga nkuwa information entuufu obeera nga oli family ya Lubega Paul. Ate nga amawulire amabi amalala ku mwana muwala amanyikiddwa nga Madina Namusoke Madina ono muwala yafiira Saudi Arabia era nga saawa zineno banoonya family ye ono mwana muwala yafiiridde e Dubai ensonga tetunabazitegeera naye nga babadde bulwadde ngenda kuba nkulekera information emukwatako naye ngenda bamuteeka waneno genda kuba nga omulaba by the way ebya Juma bikyagendera ddala mu kooti Juma mwezi gujja guno ogutandika enkya bagenda kuba bamusamoninga mu kooti era nga agenda kuba akomawo era nga mama we kozi mama we bamuconnectinga ne embassy ya Uganda egenda kuba etuwa information entuufu ekwatagana ku mwana mulenzi Juma. Mwana mulenzi Juma ono abatamumanyi yo no mulenzi gwe bakwatira ku airport ya Saudi Arabia olw'enjaga ono mulenzi by the way ndoza false information mungi abadde atambula nga bagamba nti bamutta era bamuteeka kalaba naye nga mazima A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15. Hey guys, it's Alkazi. Yesterday but one video nenkola video nga nyine nyiike n'obulumi ku baana ababiri okuli Nakawooya ne Juma Nakawooya dola oba ne Kasumba Juma. These two bade balina trending news nga kigambibwa nti bombi baweddwa death penalty. I want to clear this nti information gyenva ofuna omulenzi Kasumba Juma teyaweebwa death penalty though ali mu kkomera ate era asobola okuweebwa ekibonerezo ekikakali yadde nga ekituufu kiri nti tannaweebwa kibonerezo ekyo nga we kyabadde kitrending nti yaweereddwa akalabba. Omulenzi Kasumba Juma kigambibwa yagenda e Saudi Arabia nga yambibwako omuwala ow'ennamasuba ng'ekimututte Saudi yali tagenze kukola
omuwala yali amusuubiza wumula ey'obwereere. Kasumba ono kigambibwa alinamu eddiini entonotono, nakkiriza agende e Saudi akole wumula. Kasumba kyatamanya nti kwaliko conditions kuwumula, because for him he thought that it was going to be for free, so he was given condition mbu ng'alina okumira bupirusi obw'enjaga oba bubadde mbu 10. Unfortunately Kasumba yakwatibwa almost 6 months back. He was arrested ng'atuuse e Saudi Arabia nga bamaze omumuzuulamu enjaga. Ag'essanyu ate nga si ssanyu nnyo nti tannasalibwa gwa kalabu, is still alive and has a chance to live, but mbu yakomezeddwawo mu kooti. Naye maama we bwe yakitekedde nti yabadde e Saudi Arabia baamukwata ogw'enjaga, nga omanyi abazadde n'atyamu ng'amanyi nti mutabani wagenda kuttibwa. Naye ng'ekituufu kiri nti ali mu kkomera yakwatibwa ogw'enjaga. Awo empisizaawo kino abavubuka naddala Uganda nzikubamu ndi mu kwogera Luganda, twewale nnyo okwagala ebintu eby'obwereere. Buli kintu kya bwereere kibaako ne kye kijjirako. Wakati omuvubuka ono ayinza olowooza lyagala nnyo eddiini n'atamanya nti ensi we yatuuka teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Tumuteeka mu dduwa zaffe okuli ne Nakawooya tannategereka okuba ekituufu kiri nti naye ali mu kkomera. Tubateeka mu dduwa zaffe, Allah abasaasira bataasa embeera y'akasamba tuko gye balimu, naye nga naffe abavubuka we twebeereramu, kubanga gavumenti yaffe tugimanyi, bannayuganda bannaffe tubamanyi. Tulina kwefaako ffekka.